Olamusizza nnyo mwenna abatulaba. Sanyuse nnyo okubeerako nammwe. Oli musajja yabeerako mu kisaawe ky'Endongo kirimu nti experience ogiina nga ona blessing anoyambuka mu parliament. So mu nsonga ngeno tusazeewo tukunoonyeeko especially ku bana abaana abafunye omukisa gwa global market baperformingira bweru. Last time aba ghetto kids twabalaba e Bungereza. So okusookera ddala kikuwa kifaananyi ki era credit ogissa wani? Ekisooka Uganda tebulangako talents. Mu bintu bye tulina ebyobugagga ebisinga talents tetubanko short of talent one. Era with the time ate nsuubira tujja kufuna ne talents nyingi ezisingako n'okusinga bwe ziri. Ekisooka success yaabwe sooka n'egiteeka ku bantu aba bakuŋŋaanya naddala aba ghetto kids oyo abakuŋŋaanya n'abaana abalala ab'enjawulo. Tulina ba Masaka kids, tulina ba Haipani, tulina abaana bangi ababakuŋŋaanya abo ne babakumaakuma be bakola n'omulimu ogusinga omunene ne badirectinga ne bababuulira ekyokukola. Ekirala ntwebaza nnyo digital market kati gye tulina eya YouTube, ya social media platforms ez'enjawulo ze ziyamba emirimu gy'abaana abo okulabika mu nsi yonna. Tuba kubanga teziriiwo nga tuli ku radio Uganda kwe tuwuliriza era osanga bandikomye wano. Naye bali mu kisaawe era abantu especially nga ba artist kuba ne bana abaana bali mu art bali silent ku kintu kino ng'ate ffenna tukifuniramu wano. Uganda tugitunda tulina we tugiteeka naye abasinga bakisirikidde. Tebakisirikire naye ebizibu ebiruma Uganda bingi. Abantu balina ennaku yaabwe nnyingi nnyo. So n'ekirungi ekizze kiwunzika kibulidde mu nnaku ennyingi eruma abantu. So tenenya muntu yenna kusirika. Buli muntu bwakubula ekimuli ku mutima oyinza okwewuunya. Naye nga buli muntu musanyufu olw'okuba nti abaana bakyakiivinze kiba kirungi. Kyekiremesezza Uganda okubeera ku global market nga bwe tuba twogera ku bantu abali international tetujja kwogera ku ba ghetto kids, Masaka kids, Edikenzo kati tujja kwogera ku abavubuka. Matuno bangi abali international. Ne Bobi Wine ali international. Ekyo nakyo kibuusabuusa. Musically, politically. Byonna aba. Nze kyendowooza nti tekireme system yennyini mwe tukolera yetawa abaana mu kisooka kufuna platform ezo. Nja kuwa example nga Tanzania. Ekisooka kezibe platform zaabwe internet yaabwe eri wansi nnyo. Mu Tanzania bw'ateekayo ekintu kirabibwa nnyo n'omulala w'ensenda n'agamba ekino kye balabye nnyo kiki naye ne yeewaayo n'omulala n'akitegeera. Tulaba nga gavumenti z'ensi endala zisupportinga full art through copyright laws, through okuteekawo grants eziyamba abantu. Wano tufuna ki? Wano buli kikolebwa bakikola nti kati no waliwo nno omuntu eyazze mu gundi ali bw'ati katukuŋŋaanye akasente tuwe bano abandyogedde basirike. Tekikolebwa mu mutima mulungi nti gwa kupushinga art kudda waggulu. Ate nga gavumenti endala kye zikola art zimutwalanga ekimu ku bintu ebisinga okuleeta ssente mu ggwanga lyabwe. Kyova olaba nga bateekamu, olaba tujjukira Diamond mu biseera bya Kikwete yamuteekamu ssente nnyingi. Magufuli naye najja n'aba kwa Harmonize. Kanalabye ono Suruma abagasse bombi. Harmonize yani buli muntu yenna alina ekintu nga kiva mu talent n'emipiira. Yanga bw'esamba n'ewangula emipiira gya CAF abawa ssente mpitirivu oba Simba. Olaba nga bo talents baziteekamu amaanyi mangi okwawukanako naffe wano wetuli. Kyova nga wano omuntu Katonda yayamba n'otambula n'otuuka eyo gyali ne bakubuuza watuukayo otya nga naawe tomanyi bwe watuukayo naye nga watuukayo. Bingi babikoza abaana si kye kisoose okubeera ebweru. Abanominatinze mu talent search ebweru ne baziwangula. Naye abantu baga gavumenti ez'ensudde bwannagamba tebasupportinze kimala nakuba appreciatinga mu anti kubanga teyina system ebyo tebimanyi. Teyina system egamba nti ono omwana bwe bagenze mu America's Got Talent ne bakola bwe bati show eno ewatchingiddwa abantu emiliyoni bweziti abajolwakinze mu nsi yonna. Naye sinze kuwatchingibwa nnyo Colombia oba neri kitegeeza tusobola okugenda tutapingayo batwalisi ne bajja ne bongera okumanya ku Uganda. Kakitwa tukola abaana abantu bongeremu ku ssente tubayambeko tubafune wabeera awalungi kuba ojjukira baali batwala ennyumba yaabwe. Kadaaga yali speaker ebiseera ebyo yakwata ssente za parliament agamba naye tuyambe abaana bano nga donation. Imagine so nga the government would own them ne tebabitegeera byetwogerako tebabitegeera. Era gambwa abaana abazinye ku platform y'ensi yonna babirabanga ebintu ebyangu ebya bulijjo naye nga tebamanyi nti bizibu. So nga parliament eddoboozi lyawamu kwawobeereyo eddoboozi lisobola okubeera ddene okubeerako ebyenjawulo. Is there anything that
kyosobola okucontributing yakyo twagala ekisooka nze ndowooza twagala ekifaananyi ekinene kyakulaba nti abantu art aba priority y'eggwanga lino neetaba bubeezi nti katukwateyo kinnyomu kimunyigemu ono tumwokyeyo ebe priority katutandika ne copyright n'ebirala kasekende abaana bano beetaagayo motion ebasiima era ekyo kye bakiivinze ne motion terina kuba nkalu motion eno kubaako byetambulira kebinakyusa obulamu bwabwe mujja kujja babasiime palamenti tuboogereko ebigambo bingi nnyo but at the end of the day bagenda naki mb'osigadde kwansadi palamenti yanteesaako ekyo si kikulu twagala nga abaana abo bajja netuyisa motion nga waliwo kyebagenda nakyo nzijukira balinawa abaddusi abaakola ne bajja netukola motion awo neŋŋamba abaka buli muntu aweeyo sente abaka abamu ne bampa emitwalo 5 abalala mmeka netukonwa sente netuzibawa omwana ono gundi sekitooleko yali omusituzi bwe yafuna ebizibu byafuna e Japan bwe yajjaawo ngenze tumugyeyo awo ku poliisi tukoze eki era neŋŋamba abaka omwana tumusondere sekitooleko good enough ne batusondayo ntumuwa endowooza twamuwa sente eziwerawerako agende waki yatandika obulamu bwe ng'omuntu nebino ya motion mbu tutaddewo motion munnange tukusimye tukoze eki tekireeta mmere y'abaana abo bwaterera naye gavumenti bagamba era ye yakirimu simanyi talent kyentuufu gye balina supportinga ne gye batalina supporting talent eba talent buli talent yonna weerenda kuba talent kati kino just bakyamuka omanyi nabyo bibeera PR kati proti kyadduse bakyamuse nnyo buli muntu ayagala okuassociatinga ne success naye nga weebuuze proti kyatuukayo ati eyo okuwangula nga teri asobola kukubulira nti tuyayita wano na wano katugenda mu Olympics ojja zirawa mu gw'omukaaga gwa musanvu awo ojja kulaba nga bonna basanyuse naye ngaessano etwogere eri abantu abaana balina okuparticipating nga tanayinga training tamanyi na kyakulya awaka nerandiro lya mbanja nga tewali nteeka yanjawulo kyokka bw'atuukayo twagala omudaali avuganye n'abantu b'e France already abali mu kampu avuganye n'abantu b'ensi endala already abaafuna dda n'ensako yaabwe. Actually, we had another young talent, that is Tenge. Trending, wale tufunye omukisa. Actually, n'aba Nigeria ade bamulwanira nga bagacha ikono omwana waffe. Nga nabo tebamanyi waava. How could you advise Tenge? I think Tenge afunye omukisa. Olw'enkula ye n'obuntu bwakola, but I think Yetaaga director. Director, producer. Bawandiike ebintu byagenda okukola bireme kuba Tenge mwe superstar n'ayingira ekidiba n'awuga ekyo ebyo byangu bimanyirika ne basobola okumanya nti character eno tusobola ogikozesa ekintu bw'ekitifo esobola okukapturinga global level already ye yapikinze the attention kati kye tugenda okukola ekigenda okusigala abantu nga bafollowinga Tenge years and years so kyetaaga director kyetaaga ne producer ka Tenge takyalinga Tenge manager we namula mwana muto naye but I think ajja kumanya nti kati kino kyenfunye neetaaga abantu ab'enjawulo okukola nabo ttiimu okulabika nti tusobola okukyongerayo n'okufunamu kintu eky'omutawaana. Abaganda bafe abo nsooka obbayozaayoze nnyo mwebale kutuuka ku buwanguzi mwebale kulwana ne musitula fulaga ya Uganda mu mbeera yonna ne musigala nga muinsistinga nebaza nnyo Dawudi Akavuma ticha oyo manager waabwe yebale kulemeza mu kintu kyo nasigala nga akaaringa ne challenges ezenjawulo nasigala nga atunudde bwati manya abantu bangi bagenda kukola ebintu ebifaanana ebikiki nga tebamanyi haso mwayise okutukyusa wekiri naye sigala nga onywedde muganda waffe sigala nga acting professional olaba ebintu byakola ne bola music gobakola nti kati agezaako kuba ne copyright owuninga akole ki so olaba nga gyalaga walungi musabira busabizi nsaba abazadde b'abaana abo bongere mutegeere nnyo baleme ate bo bennyini kulwana kulabika nga ate afunye obugagga kubeera ssente tewali ebyo bintu ebyo bakola ebiseera ebisinga bigenda mbimanyi agenda nga bw'olaba era abaddusi bwe bakola ne bakuba engalo nti akoze bulungi but I know one day one time Ghetto Kids ejja kuzza kyesi ejja kutumakinga proud ate omwana abaana bakola ssente ne temutuwaako kati kyenjagala okubuuza kati okujjako omuzadde ng'aliko ekikyamu omwana omuto oyo oyagala akulabirira ati eri omuntu gosanga omwana wange ono w'emyaka 12 yandabirira ng'akulabirira ati 12 abaana asooka baleke ebeere nga hobby then oluvannyuma batule ne manager waabwe wansi bagende kakati abaana bano bakola bwe bati ne batuuluza tukoze tutya bapulaaningire wamu
so si baleme kujjanga baresistinga kuba bajjanga baresistinga abaleka abaana nafuna abalala ate ne bakola kubajjukira atunda linnya tatunda faces ba Patricia bakula ne bavaawo kati waliwo obwana obwo obupya nabwe era asobola okuleetera abantu abalala so basobola appreciating ekyakola ekirala babaamu n'obutakkaanya obujjala batuule ebbali balabe babuteesa naye image ya Ghetto Kids esigale ng'eri clean. Okay, thank you.